Ekalamoja oye president w'abantu Ekalamoja laba mukwano amuwadde kasoda bambi akabye mama mama bambi akabye Olunaku olwaleero bwakedde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform ayolekera mu bitundu ebya Northern Uganda mu mambuka eyo era ng'abadde mu kitundu ekimanyiddwa nga Abim. Ekitundu kino okusinziira ku bamanyi era abamanyi eggwanga Uganda kijjudde eby'obugagga. Abantu b'Ekalamoja sayidize eyo batudde ku byabugagga naye bazze battibwa bazze bagobaganyizibwa olw'ebyobugagga ebyo bye balina. Era ng'ennaku endala ne leero tebibadde byangu. Oyinza okubeera ng'olabye bulabi live naye ebintu tebibadde byangu. Amagye, poliisi bibadde byesombye kuva ku nkya. Bobi Wine agenza okutuuka mu kitundu kye Abim ng'amazima gali nti abavubuka ba bodaboda abasukka 50 ababadde balindiridde okumwaniriza n'essanyu nga baakwatiddwa dda. Era okusinziira ku b'ebyokwerinda bategeezezza nti baabadde bakwasisa mateeka ga trafiki ag'ebyenguudo kye kyakwasizza aba bodaboda bano. Tebibadde byanjawulo nga w'omanyi nti Bobi Wine buli waaba Mwami Museveni akatengo okutya ab'ebyokwerinda bakolera ddala mu ngeri ey'ettyobooko, mu ngeri kwegamba etabaweesa kitiibwa etali professional. Wabula bw'oba ng'otunuulidde abantu mu bitundu by'eno Ekalamoja, Abim, bitundu by'eno obatunuulya n'olabira ddala enjala ebaluma, n'obalabira ddala nga amazima gali nti bagagga mu by'obugagga mu kitundu kyabwe, naye olaba obwavu obubali ku maaso, olaba obwavu obubajjudde, n'olabira ddala abantu abatalina ssuubi. Bitundu by'eno obutawukanako na bitundu bya Busoga, abaana baayo nabo bazaala baana bato. Bino biva ku kubeera nga tebafunye masomero malungi genda kusoma, naga agaliyo tebafoodinga ssente oba oliawo zisobola kubeera nga zibatwala ku ssomero. Bingi ebibaddeyo, ebyessanyu bibaddeyo, naye ate ebyokuyiga bibadde bingi mu bitundu by'Ekalamoja eno mu Abim. Bw'oba ng'otunuulidde olabira ddala nga abantu omwoyo gwa change, enkyukakyuka bagirina. Ebimu ku bigambo Bobi Wine byayogedde nga sinnaba na kubeera nga nkutwala wala, njagala kusooka kubeera nga mbikuwaako. Oluvannyuma lw'okubeera nga bawunzisa olunaku, Bobi Wine agenze ku mikutu gye gimukwanira wala, Facebook osa ne X oba Twitter, n'ategeeza we were in Abim oba Abim Kalamoja with the revolutionary message, n'obubaka obw'enkyukakyuka olunaku olwaleero. Abantu abava sayidize eyo mu Abim mu Kalamoja babatiisatiisizza nga regime ya Mwami Museveni buli omu bw'amanyi bwekola ebintu byayo.
era tugenza okutuuka mu kitundu abavubuka baayo babadde batuteekateekedde kumpi bodaboda ezisoba 50 okubeera nga zitwaniriza. Wabula bano tugenza okutuuka nga bakwatiddwa dda ne piki zaabwe zawambiddwa, nga poliisi eclaiminga egamba nti bano babadde baviolentinga amateeka g'ebyenguudo oba ag'oku kkubo, era bano bakwatiddwa. Ababadde balaba, ababadde ku live, amagye gabadde mangi. Lwaki amagye gabadde mangi? Eno mu mambuka eno omukulu Genosali Musale eno yeefunzaayo. Teyeefunzaayo nti ayagalayo nnyo, yeefunzaayo kubanga waliyo ebyobugagga. Njagala kutegeeza gwa mpuliriza okusinziira ku bigambo bya Bobi Wine, agamba nti newankubadde ng'abantu batiisatiisiddwa, bo basigadde balemeddeko era batuwerekedde, batuwadde ekitiibwa, batuwaniriza newankubadde bannaffe babadde bakwatiddwa. Agamba nti Kalamoja is one of the richest region in Uganda and yet its people are the poorest. Agamba nti no, Ekalamoja yemu ku kitundu ekisinga obugagga mu Uganda, naye abantu baayo baavu mponga byoya. Kye kino kyenkugambye wali emabega nti abantu ne bw'obatunuulya butunuulizi ku feesi olaba obwavu, olaba embeera embi gye bayitamu. Bobi Wine agamba nti to end that, okukomekkereza kino, we must put an end to an expression. Agamba nti tuteekeddwa okubeera nga okuyimiriza kino, okubeera nga tuba n'ebitundu ebigagga naye ng'ababirimu tuli baavu, tuteekeddwa okuteekawo okomya rigimu eno etafa ku bantu baayo. Apuliriza, njagala kusooka kubanga nkuwa ku bigambo bino, then oluvannyuma olabe. Abantu babadde basanyufu. Bobi Wine bamuwaniriza ebitagambika mu bitundu bya Abim wali Ekalamoja. I myself and a whole lot of young people in Uganda, in all regions, and we are determined to remove Museveni and his thuggery government. And I'm here to tell you, like I told the people in Busoga, that when we remove Museveni, your gold is going to be your gold. Standing together, especially young people from all over Uganda, people from here in Abim, people from all over Karamoja, people from Western Uganda, people from Eastern Uganda, people from Central Uganda, and young Ugandans in the diaspora. We are working together to bring a new government that will respect the people of Uganda. A government that will know that the money that comes from our taxes is supposed to make our roads. When that day comes, a new page is going to open. A page where police officers and army officers will be keeping law and order, not torturing people. The military is supposed to be guarding Uganda and our borders. Today, now the police are the criminals. I want to tell you today that the day I become president of Uganda, that will be the end of that nonsense. I am looking at young people all over. Young people with smart brains. Young people with hope. Young people with talents. If we make the resources of this land to benefit our people, we can change this country in just 3 years.
So don't only look at Bobi Wine as the solution, look at yourself as the solution. Bw'obanga owuliriza ebigambo bya Bobi Wine, ngenda kubeera nga nkuwa ebineneko mu maaso awo, naye njagadde tusooke tutunuulire ebyo byokka. Eggwanga tugeze, Bobi Wine aweereddwa omukisa, afuuse pulezidenti wa Uganda, asobola okukyusa eggwanga mu myaka 3 ne wabaawo enjawulo. Gwe kikyogamba ampuliriza, wabula bw'ebanga ndowooza yange njagala kugamba nti emyaka 3 eggwanga lisobola okubeerako ne tutandika okulaba ekifaananyi ne tugamba yes, ayina gy'alitwala oba ligaanye. Lwaki nkugamba bino? Idi Amin Dada wakati mu kubeera ng'alwanyisibwa mu myaka 8 gye yamala mu buyinza, yakola buli ekiwuniikiriza. Yazimba zi embassy eziri mu mawanga ag'enjawulo ag'ebweru zonna. Mwami Museveni talina embassy gy'azimbye mu myaka 8, wabula ali mu bitunda butunzi. Amin yateekawo ebintu by'otasobola na kwogerako. Airline yagiteekawo nga tamaze na kuyita mu palamenti okukaabira bannansi, kubanga eggwanga liba ne ssente ezikola ku ebyo. Idi Amin Dada gwe njogerako, gwe nkugamba, Mwami Museveni gwe yayimiridde olunaku olwajjo ng'ayogerako eri eggwanga n'agamba nti yagenda okujja, ebintu byonna Idi Amin Dada yali abyonoonye. Bye byabadde ebigambo bya Mwami Museveni. Kuba Mwami Museveni olina omuyigako ekintu kimu, mulungi mu kulimba n'okuwaayiriza. Yayimiridde wakati mu basajja be abalowooza nga bw'ayagala, so singa eggwanga we lyetaaga, wabula abalowooza nga ye bw'abeetaaga. N'alyoka abategeeza nti yagenda okujja wano ng'ebintu byonna Idi Amin Dada yabyonoona. Ne weebuuza, Museveni yajjako Idi Amin Dada oba yajjako Obote? Abaffe bwe tuteeka ku minzaani ne tutandika okupima, gwali eyo ampuliriza. Ku Idi Amin Dada bwe bakugamba ku mufu n'omulamu londako. Simanyi kaluluko gye kagenda kugwa, genda mu comment section. Wabula ye Mwami Museveni agamba nti Idi Amin Dada yayonoona buli kimu, naye nga tutunuulira airline teyagisaba ggwanga, ye yagyeteerawo nga pulezidenti. N'azimba embassy kubanga yamanya nti balina okuzimba amaanyi ag'enjawulo mu mawanga amalala. Ono atunda bitunde. Satellite yaziteekawo, ono yakuba nkube. So Bobi Wine asobola okukyusa eggwanga lino mu myaka 3. Ekituufu kiri nti Uganda ngagga ne bye tutategeera. Kyenyinza okuwako otegeere nti Uganda ngagga, tulina amazzi. Gw'oyinza okunyooma ekigambo kino amazzi, naye amawanga agali eyo tegayina mazzi malungi. Uganda y'ensi gy'ogenda wonna w'osanze amazzi n'okwata n'oyoola mu ngalo n'onywa. Amawanga amalala gayina amazzi nga ga munnyu n'okwoza tegooza, bamala gateekamu ddagala. Nti amazzi gokka nga twasazeewo gamba nti tutunde amazzi. Obwo bugagga, tetunnatunuulira bya bugagga bya mu ttaka. Mwami Museveni byagamba nti bino byange. So Bobi Wine asobola okukyusa eggwanga mu myaka 3. Singa ajja nga naye azze kkola, ekyo tetukyerabira, nga naye azze kkolera abantu. Kubanga mu kkolera abantu mulimu okwerekereza ebintu bingi n'okunyiiza abalala bangi. Onyiiza ne ku lw'obulungi bw'ensi. Ekituluma ku Mwami Museveni anyiiza naye nga bikansi. Now, njagala kubeera nga njogera ku mukyala amanyiddwa nga Dr. Rina Zedriga. Dr. Rina Zedriga, omukyala ono bw'oba omutunuulidde oyinza okubaako level w'omuteeka mu NUP. Nti bwe tugenda mu bitundu eby'omu mambuka eyo, ayina engeri gy'azannya role, enzibu y'okuzannya. N'ayambala ng'abaayo, olulimi asobola okulwogera, n'olaba nga mufuna win ewandibadde awazibu okugizza. Mbadde njagala katono nnyo tulabe clip ya Dr. Rina Zedriga, then
ate nkwongereyo. Thank the leadership of Bobi and Northern Uganda. Honorable Asega, our deputy organizing secretary, you've been here. The team that came from Agakagwawo, others have been arrested. Kukyejuusa. He's around. We are also here with the National Mobilization Secretary, Mutu Wawen. Yes, Watiki, the Women League, Benetiva, Eto. We do not have much time. Watiki, Beneti Mutue. Yes. Your Excellency, Your Excellency. Obi, Kino, I give you Mic check, 1, 2, 1, 2. Mic check, mic check. Alright, oye Dr. Rina Zedriga, oyinza okunonya ekifo w'omuteeka. That is why twanyolwa nnyo nga Mama Jole afudde. Mama Jole yali atwala ebbendobendo ly'omu Western. Era twanyolwa nnyo nga tugamba nti ani ayinza okudda mu Western nga mwesigwa ddala ng'ayagala enkyukakyuka nga tagenda kulyamu bannenkwe. Ekyo kibuuzo kinene. Bw'otunuulya omukyalo ono Dr. Rina Zedriga, omwoyo gwe n'omutima gwe ogulaba nga mwetegefu okukakkana wansi wa mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu, newankubadde nga mwana amuzaala ne mu by'obukulembeze ye mukama we. Ate ng'olaba naye akijjayo bulungi n'akyambala n'akikkiriza nti kino kye tuliko si kya myaka wabula kya kununula ggwanga. So yoyo Dr. Rina Zedriga, then saagala kubeera nga mbamalira budde, njagala kubeera nga mbatwala buterevu nnyo mu katambi kano. Naye nga sinaba kubeera nga mbatinyatinya mbatwale mu katambi kano, njagala kubajjukizayo ekigambo kimu, bannayuganda, naddala abawangalira emitala w'amayanja n'abali wano ewaka e Uganda. Enkyukakyuka oba ogyagala oba togyagala yejja, oba ejja etya oba etya yejja. Naye nga okyalinda enkyukakyuka, kano kakulu, eyinza obutagira w'ogyetaagira. Nkiddamu, eyinza obutagira w'ogyetaagira. Naye ekibuuzo ekikulu kiri nti ddi lwegenda okutuuka? Kuba yejja ago mazima, naye ddi lwegenda okutuuka? Lwegenda okutuuka ddala lw'ogyetaaga? Naawo bw'oba owulira ng'embeera ekalubye ezitoye, kikwetaagisa okujja okwatiremu embeera ogikyuse. Mulekerawo okubeera eyo nga mugamba omwana Bobi Wine, bannange Bobi Wine oyo ye tumuyina amasannyalaze. Mwe basajja mmwe, amasannyalaze gagenda kutuuka ekiseera mmwe mwennyini nnyini abali eyo. Kuba ne kati waliwo abawana Bobi Wine mu 2021 nga baali bamuwagala ebitagambika, naye nga leero bayimirira ne bagamba wa oyo tasobola, ayinza n'okuba akola ne Museveni, nga bamezeemu endowooza eyo. Kakati tobeera omukobbo, kubanga endaba yaabwe nnyimpimu. Ate ekyo bakiyita kubeera nga endowooza ye yawukanye n'entegeerayo. Abantu bangi ojja bawulira nga luli bagambanga Bobi Wine oye, leero nga bagamba ndaba era tasobola kujjako Museveni. That stupid mentality. Nsaba temera mu mmwe abampuliriza, tukwatire wamu okusobola okwetaasa
luno lwoya lwa mu nnyindo. Tolutuma Kyagulanyi. Bobi Wine just yatuwa mugongo. In fact, yatuyamba. Kubanga osobola okugamba nti twamugyeeyo. Ani yali amumanyi? Ani yali kwegamba n'olengezza. Ne Bobi Wine tewaliwo omulengejje. Wotandikira kubeera nga omuteeka wansi because yali buli kimu. Yali mugagga. Yavuganga emmotoka sport rim nga zeetoloola. Yavuganga emmotoka nnene. In fact, yalingana kyakulabirako ng'emmotoka gy'aleese abalala balwana bagireete mu ggwanga. Yayina famire ye ng'eri bulungi. Yakubanga endongo ye n'agenda ku mazzi n'apowa. Ebyo ebimu takyabisobola. Si nti tabyagala, abyagala. Naye olw'okubeera ng'obulamu bwe yabussa mu matigga alwanirire eggwanga. Kakati gw'omukopi, gw'omwavu, kiki ekikuwoganya? Omugagga agamba embeera mbi. Omunaku omwavu ogamba nti owaayi omusajja tumuleke. Era olumala nga mumeramu ebiboozi. Bobi Wine ndaba afuna mu gavumenti. Nemwe mulya mmere ki tugimma abaana baffe? Si mu bubi. Mulya mmere ki tugimma abaana baffe? Kuba omuntu ali mu kulwana asobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo. In fact asobola okulinnya ennyonyi n'abanga ekyemisana buli lunaku akirya mu America. Neggwe n'oyimira noga nti afuna ne ssente mu gavumenti. Lwaki Bobi Wine yeesoola yajje alwane bino ebintu? Kubanga bw'obeera mugagga omu mu baavu 100 obeera mwavu ow'ekikumi mu omu. Omanyi lwaki? Kubanga bano abaavu bonna bakubaako n'obusungu. Balabanga ezaabwe gwe yazitwala. Bwe batandika okusaba oyinza obutasigazaawo. Kyokka ate bw'obamma era ofuuka ekizibu gye bali. Toba na mirembe. Kale nno bw'obeera omugagga omu mu baavu 100 obeera mwavu ow'ekikumi mu omu. Bobi Wine kye kyamugjayo. Si nti yali tasobola kuweerera baana be mu masomero malungi. Yali abisobola byonna. Naye yalaba obwetaavu obw'okununula eggwanga. Now, njagala kulekera ebigambo bino obiwulirize. Nkusaba biweemukko ku budde osobole okubeera nga obitegeera. Bino bikwata gw'abadde ayagala okumanya kubikwata ku bintu by'omambuka. Biwulirizeeko. Bobi Wine agezaako bisunsula n'obitulaga n'obirengeza abantu b'omambuka nti muteekeddwa obbirwanira. Munzikirize tuwulirize. Take 1, 2, 1, 2. Yo, People power. NUP Everywhere. everywhere. NUP. I don't see him, Calvin. My brother Ayen Ernest. The people of Abim. Of Abim. The fathers of Abim. The mothers of Abim. All of you, my brothers and sisters, I'm very. So today, I am very happy to be here in Abim. Even during the 2021, and I looked at the road that comes to Abim. I looked at the poverty that is all over Abim and the greater Ekalamoja region. I looked at the schools. And because they listened to my phone, they heard me speaking to the members here that I would visit the hospital. You are in this situation not because your region is, but the price of tobacco in northern Uganda is going down. They did, the sugar cane was 250,000 shillings.
a kilo of sugar was 3,500. Today, a kilo of sugar is 5,000. If they catch you selling sugar cane to the Kenyans by yourself, they put. Now they came here and they learned that there's a lot of gold here. Transform a beam and make it like Dubai. But that is not going to happen. Because like I said, everything that brings money is the same to the gold. Every gold mine in Uganda either belongs to Janet Museveni or belongs to Salim Saleh or belongs to Muhozi, and said this is out of bounds. Now today I'm not here to cry about the problems. I am going to show you the solution. I myself and a whole lot of young people in Uganda, in all regions, we are determined to remove Museveni and his uncle. The gold is supposed to develop Ekalamoja. I am telling you, my brothers and sisters, this is only a vision. A vision that we believe in. And we are standing together, especially young people from all over Uganda. People from here in Abim. People from all over Ekalamoja. People from Western Uganda. People from Eastern Uganda. People from Central Uganda. And the young Ugandans in the diaspora. We are working together to bring a new government that will respect the people of Uganda. A government that will know that the money that comes from our taxes is supposed to make our roads. When that day comes, a new page is going to open. A page where police officers and army officers will be keeping law and order. The military is supposed to be guarding Uganda and our borders. Today, now the police are the criminals. I want to tell you today that the day I become president of Uganda, that will be the end of that nonsense. I am looking at young people all over. Young people with smart brains. Young people with hope. Young people with talents. If we make the resources of this land to benefit our people, we can change this country in just 3 years. Only look at Bobi Wine as a solution. Look at yourself as a solution. When I live here, I want to live more than 100 Bobi Wines. Who is ready to become another Bobi Wine here in Abim? I like that. Women. But even today, I want to challenge you. I want to challenge you. You are the hope that you are waiting for. You are the change that you are waiting for. Uganda is full of young people. We can change our country forever and ever. And on us, these young babies must never be this suffering. These young children must drive on tarmac roads because you can afford it. By
them is supposed to die because there's no medicine in the hospital. Please don't look at this as a dream. This is a reality. And it can happen if we stand together. Now let this message not end today when we leave here. Please continue connecting. Keep connecting. Keep connecting. And when a day comes, we shall not only vote these criminals out, but we shall chase them out. And we shall proceed to build a country that we make ourselves proud and our children proud. I want to thank you very much. Thank you very much. I want to thank you, but before I end, I've been reminded that today we have the military here just because Bobi Wine and NUP is coming. But I am not going to spoil anybody's crops. I am not going to cause any trouble. But wild animals are destroying your crops and the military and police are only chasing people. I would have asked the police and the military to rein in on the wild animals, the elephants and all those that are destroying crops. But I know that they don't care about you. So I want you to know that that is one of the problems that we shall find a solution for. I don't know what to say more to you apart from thanking you and thanking you and thanking you for standing to say this to you. Listen, Ian. I've been people are suffering every day. They wonder why they continue to live this way. I know that things can change someday if you really want them to change anyway. Ekalamoja is a land of abundance, but the people them live in deficiency. Museveni want life presidency. We must abandon that silly tendency. My brothers and sisters, apoyo tutwar, apoyo matek, alakara noi noi noi, ialama noi noi noi. Thank you for God and my country. People.